Yes, nkwaniriza kati kano wasibye otya oli otya ngenda kusaba subscribing onyige ne kali bagita Fadi TV gibatundeka abali kata ne Saudi Arabia kwasane mu ggwanga lya Oman kitalo baby golengera mu kifaananyi baby golengera mu kifaananyi family yo nayo yafiridde mu kabenje inganga family yo nayo asanye wabula yasimatuse akafaananyi kolengera ku sides akaba family ekutte ebimuli munango tabali bava ku church eyo family yona yasanyi uyu no wabula ono omuto gwabadde bakazaala ye yafiseewo ne omukono talina omukono gwakutuseeko omukono gwakutuseeko abula baba enserimu ebintu bambi kasajja katu family yona yasanyi mama yalugenze taata yalugenze baganda be ba sister be bonna basanyewo wabula yasimatuse yeka kabenje kabadde kabusa akabenje kabadde kabusa ono yekaawonawo kitalo nnyo nnyini ddala ku side eyo byantiisa musajja watu agenda kulira munna kwetagambika kibi nnyo nnyini ddala obubenje accident sokusanyizaawo abantu bonna just mu seconds babadde bamaze okubanga basaanawo olw'ensonga nti akabenje sigamba nti babajjayo ne batwala mu ddwaliro nti gye baafiiridde pe wabula baafiiriddewo ku sport kyokka omuto ye yawonye era ng'ono basi bateekateeka ndowooza okumutwala mu bibiina ebirabira abaana bamulekwa abaana abato kubanga bibaayo dyebiri ate bingi gye baagala okubanga bakola ki bamutwala wabula ono baseekuba nga bamutwalako mu ddwaliro ajjanjabiwe obw'ensonga omukono gwakutuseeko bannange basajja katu obulumi obwo laba omuntu bamukulu n'okutukako kugamba okumanyanga omwana osimanyi nakumanya ennaku gyagenda okukulyamu bambi tegenda kuba nnyangu omuntu akasooka kusala busazi kagalo n'olya nga ofa obulumi nakati bambi ku myaka egyo okubanga akutuseeko omukono ogwo omukono alina gwa kitundu bwetegereza omukono gwe guno ne guli oguliko ekintu kiringa kibandegi teginkanankana yawonye neyakutuseeko omukono ekitundu ky'omukono kyakutuseeko byampuna byannaku maziga biwoobe famire yonna yasanyo akabenje kabadde k'amaanyi emmotoka zeetomedde zonna endala nedda waggulu wazinaayo bonna ne basaanawo information evaayo eraga nti family yadde eva ku kyaki baali bava ku kyaki era nga badde bantu ba kyaki nnyo nga buli wa Sande tebasubwa mmisa evaayo family nga buli lwa Sande nga tebasubwa mmisa oba abasiraamu nga tebasubwa nga tebasubwa juma nga Friday mateeka kuba kulina okuba nga mugenda okusaala kkiriza bagaana ng'abaana ne mubeera ku ssomero jjukira amasomero agasinga gakkiriza abasiraamu okugenda ne liba nga siri abasiraamu likkiriza abaana okugenda ku buli wa Friday okusaala era ng'ebaayo family nga tteeka mateeka kkiriza bagaana abaana nga bakulyamu omutima ogw'eddiini akati bano bba buli wa Sande baadde tebasubwa misa kibi nnyo nnyini ddala ku side eyo bagita Fadi TV UG Fadi UG News KBTV kusaneke RTV Uganda no banange siri consistent ennaku zino ekyamazima kyo siri consistent bintu byakwatamu mba busy mawulire sikyabaterayo bulungi njagala kubanga nsetolinga nzemu okubanga mbaterayo amawulire ku YouTube channel zange zina reviews nali ntera okukola wali ku KB ne KR akusana amawulire agatambula mu nkambi ya Automatic KB ne KR TV Uganda now ebanga kati litambulidde sikyateekayo nenda kubanzamu okubanga mbaterayo obakipinga nga mubeera updated family bwetu yasanyeewo yonna wabula katunangere kubanga agondezaamu omwana ono obulamu kubanga omwana obulamu ekyamazima bo tebutandise bulungi ku side ye banaye ensi eno omwana obulamu tebutandise bulungi mukama katuzamuyambe bukomekere bulungi naye nga byo si birungi si birungi
si birungi, byantiisa, byampuna, si birungi ku sayidi eyo. Mbaagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi ate kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. Famire yonna kapooti, omuto yasigaddewo naye omukono gwakutuseeko. Omwana omukono alina gwa kitundu, omwana omukono alina gwa kitundu. Bitiisa bya nnaku naye ng'eyo y'ensi. Ensi ebeeramu ebintu ebikutebenugaawo babyaddala naye nga byaddala munnange. Muno mu nsi mwe tuwangaalira mubaamu ebintu ebyewuunyisa eby'ennaku. Eby'ennaku sajja wattu bya nnaku nno, naye nga kitalo nnyo Katonda awummuze emirembe aba famire n'omuto amukume bulungi. Mweraba.